za mu program nze nga bwendaba kiri wano tugenda kutambula ffenna paka essaawa zigenda kubeera 12 ezakawungeza akolunaku olwaleero abatulaba abali ku BTV abali ku DreamTV abali ku Impact FM nga mutuwuliriza mwenna tubaaniriza mu programu eno nze nga bwendaba ng'ekutusibwako Victory Christian Center mu Ndeeba era nga bakutegeeza 31 Desemba tugenda kubeera mu kisaawe ky'abawanguzi Namboole nga tumalako omwaka ogwa 2024 nga tuyingira 2025 buli mwaka bwe kityo bwe kibeera Passover Festival ebeera Namboole. Ngenda kusaba producer nge batera okubayita agenda kunteerayo enamba weza MTN Airtel mwe abaleyo nga mugamba twagala okubeera ekitundu kukuwagira olukuŋŋaana luno lutegekebwa buli mwaka ate this time ekisaawe ky'abakulu bakikolako n'olwekyo emisoso mingi nnyo kitegeeza obuwagizi bwo nabwo bwetaagisa codes ezo gwali ku DreamTV ne BTV mbadde njagala tuzikulage obe ng'oziraba ngenda zisomera abo abali ku Impact FM abawuliriza bw'oba olinawo owandiika ng'okozesa emikutu gino ebiri MTN Matana ne Airtel katandike ne MTN bw'obanga tutase ne MTN bw'obanga oyagala kuwagira kozesa merchant code nyiga star emu mukaaga 5 star 3 hash onyige enamba zino 7229 emu 5 then oteekewo omuwendo awo onyige yes sente zijja kubanga zituuka bulungi nnyo. So nga ate mwabali ku Airtel bino mbisomera abali ku Impact FM kwa abali ku DreamTV buli kimu bakiraba nga bwe nkyogera. Airtel onyiga star 1085 star 4 star 9 star n'onyiga 4 3 emu mukaaga emu hash notekawo omuwendo awo n'onyiga yes buli kimu awo sente onteeka omuwendo gw'ogumanyi buyinza okuba obukadde 10 buyinza okuba obukadde 10 buyinza okuba obukadde 100 so gweteekamu banaabukkiriza abo bwe busukkaawo bano balina omuwendo gwabwe neggwe teekawo omuwendo gwo osobole okubeera ekitundu ku kuwagira olukuŋŋaana luno olwa Passover Festival. Alright zisa busolo Sheikh assalamu alaikum Jimaleyo chovola bate twaite tubaddamu bwe nkutolera salamu tegamba malayo fa idha huyitum bitahiyya fa hayyu bi ahsan minha aw rudduha Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kati nze nkubuuziza nze nkutolera salamu la yarf ma'na salam. Assalamu alaikum wali badodda wa alaikum salam nokomao Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa assalamu alaikum kati beto bimanyi ono si musiramu ngenda kati nkubuusa buusa kaya manyono simanyi wacho bogwe simanyi wacho tabanga yono wekikwangala wekibogwe wacho bogwe ono sheke mazzi ate leero nkoze bubi. Alright zisa busola ateredde bulungi nnyo saako ne mulumba zisa busolo musiramu Dr. Mukiza akulira ebyokubala mu Uganda yalaze nti obusiraamu bwo bambi myaka 10 egise giringa egibasaze abantu bali mu kubaddukako ndoza mwetaaga gali amanyo kali ka video ketwalaba akagamba nti singa tulina obuyinza wano abantu mu Uganda singa tubasiraamula lwampaka kifuba ndo singa basiraamula na kifuba kati ndoza mutuukidde okugenda ne kale oliye mulumba musajja mulokole nno nammwe nno bamwaseetuse biki ebyo tuli tutya tuli bangi bani abasiramu basinga ku balokole nedda akusinza ku kibala ekipya kiraga ng'abalokole basinga ku basiraamu ekipya 14 ne 13 14 ne 13
okusinza ku kibala ekipya. Okay, side eno nyina Haji Rubowa. Byebyokwogera bingi naye kale tujja bisanga. Ateredde Haji Rubowa. Saako ne chairman wa program naye ateredde. Bali bameka kati baweze ekitundu ekimu kati aba 7 side. Sebo tuli bibiri. Mwawezeze ebibiri. Naye sikyasa kisimye. Kanti ne bota kisima sibe bayino kikusimye sema muyino kola omulimu oweze ebisuka ko ebyennamba si bye tufaako amazima ge tufaako mulimu 10 kyogamba 10 eki 10% mujiweza aba 7 side mu Uganda naye ekikulu kiri kimu mazima batulimbye nnyo abagondi okusinziira ku kubala kankuwa ekyokulabirako abavaayo obwetereevu n'agamba nti ndi musamize tekuli n'omu batono naye ng'ate bwe twazuula wano naddala mu program twalabanga waliwo neyakuba essimu nti nze ndi musamize omusiraamu oyo bamubaliddewa omusamize bamuwadde mubasiraamu 13 omukatuliki omusamize bamubaliddewa kati eyo pasenti ntuufu kale senga bakola obutuufu abasamize ne bavaayo ogenda okulabanga obusiraamu bukkira ddala kubanga abasamize abasinga basiraamu kyogamba webale nnyo abasamize abasinga basiraamu baprotestante bakatuliki ba 7 side musiraamu wano omusajja ajja kujja teri mu 7 side musamize wuliriza Sheikh Amani owe zero yakola search n'akola research n'agamba bino ajja kubyogera nze nasooka okireeta ye n'agenda okola n'agamba abasinga amasabo ge yasanga gaali gabaki gabasiraamu gabakatuliki gabasiraamu agasinga gaali gabasiraamu yagamba gabasiraamu nekuddako bakatoliki nekuddako abaprotestant n'agamba ate teyazuulayo taboneeri lyabalokole n'aba 7 side ati bali bagateeka mu kyaki abaawo abalokole kati eyo sabato okolako kale bampe zisabusolo twasemba wano twagamba tugenda kwogera ku kireero tugenda kwogera obusamize buva ku ki nedda waliwo wali otuddaawo twatufuluma ngamba lwewasemba okubeera wano watuulaawo wakiwandiika okusamira kiva ku ki kale olina eddakiika zo ziizo wakiwandiika njagala osomese audhu billahi minashaitani soko lineko sitaani soko lina omugoba kuba taliiwo kyembadde gamba mpozi ng'ali muggwe naye kyembadde nkugamba ogenda kusomesa obusamize kyeki so si buva ku ki obusamize kyeki bw'oba tokimanyi nga tugenda awalala dakiika zo ziizo ze nzikuwadde kale omukulu w'essomero Sekisambu ebuleeba mugundi mu kizinga webale kulabirira abaana bange omukulu w'essomero Sekisambu ebuleeba mu bizinga byennyanja eyo kulabirira abaana bange naddala Zaituni webale nnyo kubanga mu lwembeero w'amakazi wange Nanjobe nasanze nga Zaituni alabika bulungi nnyo webale kumulabirira gwe ssomero Sekisambu omukulu w'essomero era webuleeba mu bizinga byennyanja eyo ekigambo nakyogerako nali nkyogerako wano ne muŋŋamba nti twakimanya dda ne mukinzijjako okusamira nabagamba nti kwe kusaba okusamira kwe kusaba eddiini yali tennaba kujja ng'abantu basinza okusinzira kwe kusaba ng'abantu basinza ebitali Katonda ate ebintu ebyo ebitali Katonda bibasinza ati nga Katonda ye yabitonda omuti wali omuti gubasala yawo gwalumanya abasamize
nga bagenda bagusinza ng'eddiini tannaba kujja. Naye mbagamba ejjinja mwenna Abaganda mu nsi wano mutegeera kkungu. Ejjinja ly'ekkungu bagendanga nga ye kkanisa ly'Abasamize. Omuzambwa Nakayima bagendanga okukola ki? Ng'abantu banoonya okusaba oba okusaba era nga bafuna era nga n'abalongo babazaala n'abaana babazaala n'enzaalo bazizaala. Lwaki enzaalo bazifunanga n'ebintu babifunanga nga basinziza emiti emisambwa bujagaali ne bafuna bye beetaaga kubanga eyabitonda ate ye Katonda bambi. Kale n'olwekyo okusinza kwe kwasooka nga bannabbi ababaka n'abatume tebannaba kututumirwa mu nsi muno. Okusinza n'okusamira kye kimu. Okusinza n'okusamira kye kimu. So bwe bwogende wa Allah oba ogenze kusamira. Baboga kati mukiyita mutya kyakyusibwa okuva mu kusinza emiti ate tusinze Katonda w'oyo atonda emiti. Kozesa ekyokusamira nti mwakyusa okusamirira emiti eddiini bwe zijja Allah. Eddiini bwe naye mwami mulanzisagala ompagikemu ekintu mu kamwa kange kyesagala kwogera ate bwe kyoyagala okwogera tojja kukinsibako. Lwaki oleeta kusinza? Okusamira kwe kusinza abatuliza n'abatulaba. Era ne nabbi waffe Ibrahimu alayhi salatu wassalamu yanoonya Katonda yasooka kukkiriza naakaniki njuba era nga ate n'enjuba Katonda yagitonda anti sooka olabe wano natta mu mwezi ate n'omwezi Katonda yagutonda bwebiba anti sooka olize obudde nabukuwadde era ngenda bukuwa bwe kibanga okusamira kye kimu n'okusinza lwaki oyagala nnyo okwogera okusinza okusamira toyagala kukyogera. Bannaye bagambye nina kyensukulumiza nina kyenkendezeza ku kyo. So bwe bwogende wa Allah oba ogenze kusamira oba ogenze kusinza. Kakati bwe ngende wa Allah obusamize bulyo bwe nasamirangamu emiti n'amayinja n'ennyanja ne mukasa nga mbifudde kusinza. Ngo bifudde kusinza kakati nabali kakati biba ebimu naye kakati bwe kusamira kwali kusamirira ki ebitali Katonda ne tudda mu Katonda ne tuba nga tuli mu kusinza Katonda. Ibudullah al-wahidul qahhar. So ewa munzikirizayo era nga gwe bwolaba okusamira kwe kwasooka okusinza ne kulyoka kuddako. Kusamira bwe kwasooka ne kulivulwa okusamira kwalivulwa okusinza okusamira kwateekulwako kakati eddiini kasazijja bannabbi ababaka abatume bonna okututumira nagamba muleke okusamirira ebyo musinze Katonda omu wala na'budu illa iyyahu wala na'budu illa iyyahu tetulina kusinza mulala okujjako ye Allah. Clarification kukyanyonnyola ekikolwa kusamira n'ekikolwa kusinza byawukanirawa. Tuwaide byawukana naye kakati kasaba kati bwemba njogera Oluganda okunyaga okubba owulidde kakati obaka tugambe Sheikh Azisabusolo bwemba njogera mu Luganda nsobola okugamba nti nsamira Allah. Kakati bwobanga oyogera mu Luganda nsamirira Allah. Kakati bwobanga oyogera mu Luganda okusamira osamirira ki si Allah. Okusinza obosinza Allah. Koke kasoko koma nsobola okusinza omuti. Kwali kusamirira muti. Nsobola okusinza okusinza Katonda yasinzibwa yekka. So kitegeeza okusamira omuti mba nkoze eki oba osamidde era oba toli mu kkubo lya Allah. Katolekayo okusamirira omuti guli ne lubaale biri byonna n'obirekayo n'okwata olwo ogenze ku kusinza Allah al-wahidul qahhar omuyeka omukasi. Chairman Kisabusolo emitwe egiri wano gitegeera n'egiri egiwuliriza gitegeera bw'obanga omuti togusinza naye nga gw'otugamba nti okusamira n'okusinza byebimu biba bitya byebimu ng'omuti togusinza ogusamirira Allah tomusamirira naye ate omusinza naye otugamba byebimu. Kakati konna kuba kusaba kuba kusinza naye bagamba muleke kusinza ebitali Katonda oba okusamira kwe kwaba lubaale oba gwe mayinja ye bujagaali
kakati bw'ojja mulaka bannabbi nga batuuse n'ababaka ne tusinza Katonda omu wala na'budu illa iyyahu. Tetulina gwe tusinza bw'oba osamira otya? Obusamize yabimanyi byonna byebimu kakati omusamira mutya mu busiraamu bajjajja wakati moderator obuuza ebijereka owulidde era nze sona kulya nabagamba banna nti mudda kutubuuza ebuuza ebijereka n'ebinyomoola Katonda waffe kati nagamba nti Katonda nsamira ntya mu Katonda ekyo okibuuza nti nedda kakati bwe kigambe kyasikizwa okuva mu kusamira tudda mu kusinza Katonda omu zisabusoka kwonna kwalikola kikino dabayo kakuwa ekirala ekyekulabirako okuwasa n'okufumbiza okuwasa bw'oba ogera mu bwongo bwo mujjamu ki okuwasa mukazi kitegeeza nti omusajja awasizza omukazi n'afuna omukazi n'amuwasa kaakati waliwo aleeta omusajja munne n'agamba nti mpasizza ono ng'aleese musajja munne ekyo sijja n'amuwasa ekyo kive naye ekikolwa ekyokuwasa kisigadde kyekimu naye okuwasa owasizza omusajja kikyamu kikyamu okuwasa omusajja kitegeeza n'okusamira kikyamu okusamirira omuti kituufu okusamirira Allah sebo sijja kikola omukulembeze waffe n'okutaatagana okusamirira Allah nedda sebo kusinza subhanahu wa ta'ala tofaayo tuddeyo wali okusamira n'okusinza kyekimu bikugambi byonna biva mu kukola buuza byebimu byonna kakati byebimu naye nga ekyasooka kyadibizibwa bwe kyadibizibwa nekisikirwa Haji kasomese ibada obusamize kyeki mbadde njagala mulumba yabasooka nedda nze moderator program mulumba si moderator kati bwe mba njogera mulumba tayogera alhamdulillah gwowulidde ku Haji ayogera kuseeka tayogera naye bwe mba nze njogera ng'atandika somesa audhu billahi min ashaitani rrajim bisimillahi rrahmani rrahim banna puroguramu eno abokaleerwe mwena mbatumiddeko n'omwami mutunda mboga ne pasita mwenna mwagala nnyo okutuwulira n'okutulaba sebo sijja kukwatagana na sheekhe agambye nti obusamize bwe bwasooka la Allah subhanahu wa ta'ala yatonda omuntu nga tewali kintu kyonna n'amugamba nti nze Katondawo at the beginning tewayinza kubaawo nti ate obusamize bwajja luvannyuma naye Katonda alina enkola ye. Katonda akola ebintu bye abantu bwe bamunyiiza n'asooka abaleka. Ekyo tukiraba ng'abaana ba Isirayiri Musa agenza okunona amateeka ate ne bateerawo akate. Kati abo ne kwegamba abantu olw'okubulwa Katonda beeteerawo bye baagala. Kyebaava abantu batandika ebyo eby'obusamize n'ebyokwebuuza. Kati bwe beebuuza ne badda ku nsozi, ne badda ku miti, ne badda ku mpewo, byonna byonna amajini ne gagamba wano wakola wano. Amajini? Ogenda okulaba ng'ejjembe ligamba muzukulu ensonga ffe tugisobola. Oba omuzimu gulinnye ku muntu, abantu ne bagamba nti ate kati ate wano tuvaawo. Kati olw'okubaawo omuntu oyo yalina ebyageraageranya n'ebyafumbafumba n'abiteeka mu ki? N'abiteeka mu ddiiro ly'abantu abeebuuza banoonya Katonda.
kati abantu baavanga Katonda ne badda ku ono ne badda ku busamizo okwo kwe bayita okusamira era bwe baabanga baagala ebintu byabwe ebyo bijje baakubanga ngoma ne bakuba ebitaasa ne bakola ebintu ebya saddaaka n'ebirala mu Luganda olutuufu okusaamira kwekuba engoma mu Luganda olutuufu okusaamira omuntu aba asaamira kwegamba akuba engoma etalira kigendererwa naye bweba nti era kubanga engoma za wano Abaganda bazimanyi nti bw'ogiwulira nti eyo yambaga eyo bagikubira mu lubiri ya Ssaabasajja eyo yannaku ezo ngalabi z'abafu naye ate ey'okusaamira yendala era abasamize bo bagimanyi n'enkuba yaayo kati engoma ezo bwe bazikubanga abasamize nga makolo babasamize nga abamukumu abantu bonna abantu kyembadde ngezaako okusaamira ye muntu okubanga avudde Katonda n'akola ebyobusamize kati omuntu oyo yaba musamize naye Katonda waliwo ate abamumanyi ate nga n'ebyobusamize bibakolera owulidde bebo benayogerako omulundi guli abapungufu abashiriki so yamba kati abagoberera Allah ye abasamize bano abannyonnyola atya ng'oggyeko kati byojje mu mutwe n'onnyonnyola ebya Buganda n'ebyaki kati Allah annyonnyola atya omusamize Allah subhanahu wa ta'ala aba munyiivu nnyo eri omuntu eyeebuuza ku mizimu n'akola ebyobusamize kubanga ebyobusamize babikola nga balina ensonga oli abuliddwa omwana oli abuliddwa sente oli alaba omuntu walwadde tawona kati basamira babuuze omuzimu oba babuuze amayembe oba biki lwaki ono obulwadde buganya omuwonako lwaki ono tazaala lwaki ono kwegabwa ebityo byebagira kati fe abantu abatya Katonda tupresentingayo okusaba kwaffe netugamba Allah subhanahu wa ta'ala nkusaba ompe kino nsaba omponye obulwadde nsaba ompe ozadde kati bwe mmala okupresentingayo kyange Katonda mulekera okusalawo okwe naye jjajja bali babeera ku shiwaddiiru jjajja agambye atya jjajja yagambye omwana tujja mufuna kega ansaba baba bajja gifuna era abantu kyovola nti bagendayo balagulwe ate nga Qur'ani etuganye okweraguza n'okulagula kati nga ggwe ali mu busiraamu era abuluddemu kati njagala tuyamba abasiraamu otegeera otya omusiraamu omusamize omuntu bw'abanga asobola okugenda okwebuuza ku mulaguzi ne bw'aba sheekhe bano bankuba kitabo n'amugamba nti ensonga eno eri bweti ne bweti ne bweti aba akoze shirik al akbar so Allah alina kyakola omusamize mu busiraamu yabalaganyisa muliro era wedaseeka aya agisoma sayadikhuluna nnar dakhilina babeererimu ddala era Katonda agamba nti abantu abakola ekintu ekyo baba bamugasseeko eseeka wadde annyonnyola agambye ku nsonga ekwatagana n'okusinza ate n'okusamira omuntu asamira aba tagenze kusinza kuye aba asinza era musajja musiraamu aba asinzaayo ki kubanga okusinza kitegeeza kugulumiza okusinza kitegeeza kugulumiza abagulumiza jjajja ndatya akitunyonyole gwe wakirese onyonyolera kwani oyagala chairman akunyonyolere yatandise
mbagambye bakadde bange ngeddiini n'abatume n'ababaka tebannabakutuuka yadde nabbi waffe Ibrahim alayhi salatu wassalam kusamira kwe naye yataataaganyizibwa jjajja w'abakkiriza yennyini ye bwe yalaba enjuba n'asamira jjajja w'abakkiriza abasiraamu yali musamize bwe yalaba omwezi n'asamira kati ffe eno bwe twalaba kungu ejjinja kungu ne tugamba kiwedde nga bagenda kusinza nakayima omusambu ogwo bwe baatuukanga wali ejiri wano olw'emityana bayita batya walumbe etanda eddiini tannaba kutegerekana kujja mu nsi mwonna nga basinza abo ate baafunanga mbagambye baafunanga enzaalo baafunanga abaana baafunanga obugagga naye nga eyatonda ebintu ebyo ye Katonda ali waggulu okiwulidde kakati bo okusaka bakulu baa nti muleke okusinza nakayima owulidde mujje tusabe Katonda omu tusinze Katonda omu era kati nejjajjaffe Ibrahimu naye bambi yataataaganyizibwa tolowooza yakeera wategeerekese dda wamagwe okusamira n'okusinza ng'oli musiraamu agamba bye bimu Allah mumusamirira era mumusinza kati okusamira kasa kwavaawo netugamba kusinza bwe tuba tuyita Allah subhanahu wa ta'ala tukube engoma Habibi ya Habibi ya Habibi ya Habibi engoma mukuba okusaamira kitegeeza kuba ngoma kuba bivuga lwaki ojjawo ekintu kyemukola omusiraamu olaba musaamira amatalo gawulira digambaga yokka kakati ambaga kati banasagala kubisanya naseka munange La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Na yabula. Kanda lifuka. Olonga kablinda ko. Seko kubetaye. Ngoleso mulano mulano. Kati awa yebadde mbaga. Kutendereza. Kusamira Katonda omu kubadde kusamira wa Muhammadur Rasulullah Katonda omu Rasulullah ne mutuma yabula okay mutegeerekese mulumba omuzindalo guli wuwo yoke ngende wa chairman tubule ne bakaza buli mulumba kayogere tukobe bitasa yabalese ne mwogera ne zabuli ebikirizo bube bitasa mu kusinza Katonda so fache twakafuna Sheikh Zisabusola agamba mu busiraamu musaamira ate musinza byonna tekyasooka bannange kyasooka kyekiri okusinza kwe kwali kale mulumba kayogere neko nakwali kukola ki kusinza kale mbalamusizaako mwena abatulaba ku DreamTV ate nga oteze Impact Radio nkulamusizaako mukwano gwange omwagalwa omulungi weebala okutega omukutu ogwo kubanga tojja kusigala kyekimu Mulumba Isa Cyrus Gemanya ni musajja mulokole kakati omulama guno mulungi ate mukulu twali badde tugukwata n'obwegendereza nga tusinga nnyo kukozesa biwandiiko so si magezi gaffe ngero 3:5 Bayibuli egamba weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna so teweesigama kutegeerako ggwe njagala okwebaza aboogezi mu panel ababiri aba akamaliriza okwogera Zisabusolo nga musiraamu ne Haji Twaha Lubowa nga naye musiraamu ow'enna mmere wali tabane wansimbe sebo moderator omulama guno wagulese naye watisa abasiraamu omugugu munene gwe batasobola kwetikkula okuleka omusiraamu ow'eziro obwe imaamu w'essanga bw'anaabazze ng'atuwuliriza tunawulira ku ayati zezeta naye teri musiraamu alina aya eyogera kigambo kusamira mu Qur'an nkikuddira moderator kuba gwe wokitegeera n'abeebweru bajja kitegeera Qur'an enamba erina ejjuzo 30 nebeera n'essula 10:14 aya ziri kakaaga n'omusobyo
temuli aya eyogera kigambo kusamira nti kibi oba kirungi teyogera ku kye bayita kusamira nga bw'olaba obukatuliki bwe bulina zikatikisimu ezisukka ennya naye mu mateeka ge bagamba nti ebiragiro nga temuli kiragiro kya butasinza bifaananyi olowooza lwaki kubanga bakikola bwe banaaliteekamu kijja bakwatirayo kati n'abasiraamu bwe banaabeera ne aya eyogera okusamira ng'ate kye bali kijja kuba kibakwatidde kubanga olwedde basamize sooka omale okunyonyola abalokole olyokodde ku basira Haji yasabye n'akola project n'agamba moderator Mulumba asooka ayogere moderator n'agamba Mulumba tannayogera era yasirisi kakati nze bampadde obudde obwange lwaki osookera ku basira kati moderator kino wemalego gaso Haji asirike nga nze bwe nasirise anti tulinda abalokole kakati fene tubeera n'ekiwandiiko mu Bayibuli ng'ekibuuzo kizze okusamira kyeki okusamira kwe kuva ku Katonda ku nkola ye okumutegeera n'okumukkiriza n'okukolera ku byayagala ne wekkiriranya n'okola enkola y'omulabe Setaani nga ali awamu n'emizimu kubanga emizimu already is ministries of Satan tebyawukana okuba kuyita kusamira era mu Bayibuli eraga nti oba okoze ekyomuzizo nkiddamu Bayibuli eraga nti kye bayita okusamira kwe kukola ekyomuzizo nga n'ekyomuzizo kwe kuva ku Katonda omulamu oba ofuuse mukafiiri omusamize Bayibuli neeyogera ebigambo bino n'abakafiiri balimu ebika kati mutandise okumpa ebika by'abakafiiri oyo omukafiiri omusamize omukafiiri omukkiriza Bayibuli erimu ekigambo obukafiiri mwekiri kimpe sikirabanga oba kyemba ntandikirako nga bwe yasabye kantandikire ku ekyo ng'omulala ayogera kiyamaani lungamyamu tusomese Yeremiya 19:4 kansooke nkutule Haji ave mu ddiiro takiwulirangako 19:4 Yeremiya agamba bw'ati kubanga bandekawo Katonda yayogera ne bakaafuwaza ekifo kino obukaafu okiwulidde obukafiiri kubanga bandekawo obukafiiri kulekawo Katonda n'otakola Katonda byayagala oba mukafiiri kubanga bandekawo ne bakaafuwaza ekifo kino ne bootereza omwo bakatonda abalala obubaani be bataamanyanga bo ne bajjajjaabwe ne bassekabaka ba Yuda era bajjuziza ekifo kino omusaayi ogutaliiko musango bakaafuwaza obukafiiri okiwulidde ebirina kyetayogera ekyo kiwedde kaakati nzirayo ku mulamwa guno Bayibuli weeba eyogera kansome ennyiriri 2-3 ntandise n'ekitabo kye bayita eky'amateeka essula egenda kuba ya 18 olunyiriri ntandikidde ku lwa 9 Bayibuli eyogera bweti eno gye nnina ky'amateeka kansooke ne Baleevi 19:3 ndyoke nziri mu ky'amateeka Baleevi essula ya 19 layini eya 3 Bayibuli eyogera bweti temukyukiranga abo abasamira emizimu newankubadde abalogo newankubadde temubanoonyanga okwonooneka olwabo nze Mukama Katonda wammwe Bayibuli Katonda waffe agaana omuntu okukyukira omuntu aliko emizimu okukolagana naye okumwebuuzaako okuwa amagezi n'okubaako kyokolagana naye era bw'onookikola ojja kuba mwonoonefu nga ye okusamira kiwuliddwa kati abasiraamu omu 2-3 banoonye aya eyogera okusamira nga ya Luganda kuba kino kya Luganda n'okusamira bagambye kya Luganda ne Kurani yakyusibwa mu Luganda munoonye aya nga mulimu okusamira ekyo kimu okusamira kuno tukulabira mu bantu abeekiranya ne Setaani kuba Setaani alina olugezigezi mu bintu bingi ekyokulabirako okusamira
omuntu oyinza okuba nga olina jjajjaawo yafa naye n'otuuka ekiseera olw'okuba wali omwagala oba mukazi wo oba bbaawo oba muganda wo oba mwannyoko oba senga omuntu yenna n'ofuna enkola ey'okwekiranya okwagala okwogera naye oweebuuze jjajjange nali bwe nti naye kati ndi bwe nti ng'obuuza mufu eyafa. For instance twali tuli wano mu program ono Zisabuso n'agamba nti nze njogera n'ekitange Sejjange era siina mukazi naye nsobola n'omugamba nti kati oli eyo naye ndi wano mbonaabona siina mukazi moderator wali wano agamba kitaawe yafa ono yennyini ono akutte bogerezeganya era tukyali wano mu program moderator n'okiwulira omwezi oguwedde n'agamba nti ne Muhammad yatuuka ekiseera nga kitaawe nennyina baagaana osiramuka tebaasiramuka n'asiramula emizimu gyabwe n'abasiramula anti n'abasiramula abatasiramudde Abudalla ne Amina naye yasiramula mizimu omuzimu gwe bayita Abudalla omuzimu gwe bayita Abudalla n'omuzimu gwe bayita Abudalla ono ajja sagala kumpanda bigambo mukama badde nsirise ssebo naye bonna otandika okumpayiriza kijja kunzijako waya si bwe nayogera oyogera bakuwane buwanyi ndi mu biwandiiko ebyo si byogera baava ku nsi nga tebanda bakukkiriza la ilaha illallah baava sigamba nti bo bawakana titeri katonda oba teri la ilaha illallah naye baava bami nga tebanda bakumanya shahadata la ilaha kati marayo Muhammad bwe yagenda wali ku malaalo n'akola atya tuddiremu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadise ekwegwa bakadde bafwe bakadde Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bava ku nsi kuno nga tebasiramu kawli la ilaha illallah tenna bakola kutuuka tenna bakutuuka era kali kyovola ne mukusamira kuno okuli genda kakati Muhammad wajabe kawli la ilaha illallah jajjawe namugamba kabulia mama wo Amina eyo kabulia tatawo Abdallah nakola sabaka nakaba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyaddako baba tata ni mama bafatwa ne bakwata kokotola shahada la ilaha illallah tutulira budde nakola kakati bombanga timwangala nsonga zendiko nkulu yogera nkulu nnyo hadisi gye bayita Zisabusolo kati yeyogera nakola ki kakati tusalia Katonda lyamuwolekeza nasanga kwa buli ya mama wenga mama we atudde mama atudde ku kabuli mama oba muzimu gwe omuzimu gwa mama yo ye bola bana mujja kunjokeza talatata ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah nakugaa nti yogera ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa afana ne babulawo bajjana bakuyingira baddamu bagenda kuyingira mu jjana tunula eno oli muluma babanga amaze kugitooza emizimu gyayogera yagitooza halas kanzije kamalokolo okujjawo baka buno okyali wakati mu program nze nga bwe ndaba ssaawa yaffe yakubiri ate yeggalawo program yaffe eno mulumba obadde okyagusa ensonga tuli kwogera ku okusamira kyeki okusamira kyeki leero kye tuli mu kwogerako wano mu program eyanze nga bwe ndaba bw'oyagala kutweyungako okubaako naawe kyoyisaawo sindika obaka obwa sammasa oba obaka obwa whatsapp ku nooti 787 12 5 57 ababazi baatugambye nti kati bannayuganda buli omu waakiri ayina essimu kale awo nno kaba kabonero kalungi abasinga amasimu mugalina so sindika message bw'oba n'essimu kitegeeza oyina layini oba simu kaadi ng'osobola okutusindikira obaka eddakiika emulumba gusa ngende ewa imaamu w'ezirobwe ateredde kale abatuwuliriza n'abatulaba mmaliriza ensonga yange gye nabadde nzimbye nti okusamira kitegeeza okuva ku Katonda n'okola eby'omuzizo mu maaso ga Mukama Katonda be yagaana
ekyokulabirako omusajja gwe bayita Teera eyazaala Ibulayimu ne Nakoli n'abalala Yoswa essula eya 24 olunyolo lwokubiri lutulaga yali musamize. Sokoledeko ya banterereze ekigambo ekyo okusamira kyeki nti obusamize okusamira kyeki yes era kyatunyonnyola genda maaso. Yoswa atunnyonnyola mu kitabo kye essula eya 24 olunyolo lwokubiri nti taata wa Ibulayimu ne Nakoli n'abalala olunyolo lwokubiri luga nti Yoswa n'agamba abantu bonna nti Mukama Katonda wa Isirayiri bw'ayogera bw'ati nti bajjajjammwe baabeeranga mu biro ebyedda emitala w'omugga. Teera kitaawe wa Ibulayimu era kitaawe wa Nakoli ne baweerezanga bakatonda abalala. olunyiriri lunzirire musirula 24 Yoswa. Kino kitulaga nti taata wa Ibulayimu yali musamize lukulwe era kwe kwaviira Katonda okuyita Ibulayimu ave awali kitaawe ne kika kye ne byonna bye yali alimu kubanga Katonda yalaba ng'ali mu busamize kuva ku Katonda n'atandika okuweereza bakatonda abalala. Bayibuli egambye be batamanyanga Katonda akiyita kya muzizo buba busamize. Mu bakatonda bano abalala abatali Katonda mwe muli Setaani, mwe muli emizimu, mwe muli amayembe, mwe muli amajini, mwe muli ebiteega. Buba busamize twalagenda. Nsoma olunyiriri nga bwe tuwulidde Teera kye yali n'enzirayo mu kitabo ky'amateeka essula ejja kuba ya 18 olunyiriri lwa 9 nzikire ku lw'10. Bayibuli ekakasa ensonga eyogera bw'eti bw'olituuka mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa. Katonda agamba Musa bw'olituuka mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa toyiganga kukola bya mizizo eby'amawanga gali bwe gali. Bwe tulabidde Teera kitaawe wa Ibulayimu nti yazisala ensalo n'ava eno eri Katonda n'agenda emitala w'omugga etali Katonda n'atandika okukola eby'omuzizo ebitali Katonda n'abiweereza. Kati bano Katonda agamba Musa bava e Misiri eyali obusamize bw'e Misiri eyali baalubaale n'ebirala byonna mu Misiri amuwa fatuwa bw'olituuka mu nsi Mukama Katonda we gy'akuwa toyiganga kukola bya mizizo eby'amawanga gali bwe biri. Tewalabikanga gy'oli muntu yenna ayisa mu muliro mutabani we oba muwala we newankubadde akola eby'obufumu newankubadde alaguza ebire newankubadde omulogo newankubadde omuganga newankubadde omusawo newankubadde asamira omuzimu newankubadde emandwa newankubadde abuuza abafu kubanga buli akola ebyo wa muzizo eri Mukama. Era olw'emizizo egyo Mukama Katonda we kyava agoba mu maaso go. Yabagoba okubuuza emizimu oba musamize. Kasi tanodda ku bafu okubuuza emizimu. Abafu ogenze mu malaalo oyogedde n'abafu nga bwe tulaba ono zisabusola agenda mu musamize lukulwe. Enkola y'ono nga bw'apaatika kyesikkiriza obusiraamu munzikiriza emaliriza nabusomako akatono. Simanyi hadiisi zisabusolo gye yagijja egamba nti Muhammad yasiramula omuzimu gwa kitaawe nenyina. Mbadde nsaba sebo imaamu nga bwozze nsonyiwa nkutunulemu mumbuulize musiraamu munnammwe hadiisi eyo yagijja mu kitabo ki? Waliwo musirimu kiswa lwaki oyagala obana ayinza okubanga ayinza okubagira bwe naafuna omukisa y'ensonga lwaki agiffe tubadde naawe wano n'ogibanja teyagireeta. Kati ono bw'anaabanga naye obusiraamu bwe bwatyo bwakkiriza verafu naye musamize tukulinze maliriza bwe nti kyamateeka essula ya 12 olunyiriri lwa 31 kyamateeka 12 olunyiriri lwa 31 kati nabano batunoonyezenga aya egaana okusamira ng'erimu okusamira tokolanga bw'otyo Mukama Katonda wo kubanga buli kigambo Mukama kyayita eky'omuzizo kyakyawa.
12 mega 12 mu lumu Katonda wange omulokole mu Bible buli kyaga nti ekyo kyamuziza aba yakikyawa bwe nsanga omusiraamu nga n'okusaala ssebo moderator mpuliriza kano kakulu nnyo asaala atunuulidde omuzigiti ogw'e Makka gwe bayita Masjidil Haram omuzigiti ogw'emizizo nga mu Busiraamu ne mu Luwarabu tulina ebigambo bibiri bye tukozesa balina ekigambo halali kyekikkirizibwa ekirungi ne babeera n'ekigambo haramu kyamuzizo ekyagaanibwa ekibi lwaki omuzigiti gye mwolekera nga musala teguli Masjidil Halali ate ne gubeera Masjidil Haram embizi mu Busiraamu n'ebeera haramu obwenzi haramu obubbi haramu n'omuzigiti ne gubeera haramu nga gwa mizizo mugujja mu mizizo gubeere halali bwakola buki ebeera buki halali bwakola restaurant halali naye omuzigiti ne gulemera mu haramu amazima kyewunyisa haramu obusamize busukka waawe galatwa nzedde akadde sikako Maliriza. wayogedde galatwa kale chairman ogenda kusembayo owezira obuli galatwa tusanyisa okulaba obadde wabulira kale tuli eno waharama seeka musirike kama hili wara والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد mikwano gyaffe abatuwuliriza era abatulaba mu mikutu gyaffe gino mbalamusaako n'ekiramuso ekyatuweebwa Katonda nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Namwe baganda baffe abatanaba kufuna mukisa gwa kusiramuka, emirembe gya Katonda gibeere gye muli. Okusookera ddala sijja kusobola kutumira kinnoomu, naye leero kantumire ku basumba abakyalimu akamwozoola wadde temunaakusiramuka naye nga mukyali ku mulamwa mbatumiddeko. Ate nentumira ne ku basumba abafu efufulufu nammwe ne mbatumira, kubanga abasumba banfunda bbiri. Mulimu abasumba nga bakyalimu akamwozoola ng'ettaala eweddemu amafuta. Kati oyo aba mwangu singa aba asiramuse, aba mwangu nnyo kati nga mukadde waffe n'abalala abagwa mu kkubo. Olaba nga balokole naye nga muntu mulamu nga Dr. Serwadda. Kale ne baayo ddala abafu, ŋŋamba ne baayo ddala abasumba nga bafu nga yeetali ku mulamwa. Bw'oba olina kyoyagala omugamba nga gwe kyali kansiriko kyogere, naye buno obudde bwange. So mbatumiddeko abasumba nnyo nnyini ddala. Sijja kumenya protocol zammwe okutuukira ddala wansi, kuba embeera nabo makanisa bakanyama bammwe babayambako okusitula abagudde. Mbatumidde kaakati puroguramu yaffe eno ya leero nnungi kubanga eyogera ku bigambo ebyasangibwawo nga Quran tenaba kujja, era neyogera ku bigambo puroguramu eno eyogera ku bigambo ebyasangibwawo nga Quran ne Bayibuli tebinaba kujja. Newankubadde nga Katonda yali yatutonda dda era n'atugamba okumusinza, naye wano ewaffe ekigambo kusamira kyasangibwawo nga Quran tenaba kujja wadde Bayibuli. Ekigambo okusamira oba okubuuza nti okusamira kye ki, tujja kubeera ne definitions za mirundi ebiri, kubanga twagala abakimanyi eno munda bakitegeere, ate n'abatanaba kukimanyi ebweru nabo bakimanye. Ekigambo okusamira kigambo kya Luganda ekyaggyibwa mu bakikola abasiba emize mu bantu. Nazi kuno omuntu bwe yafanga, kati nga ffe gye tutuuse tuli basajja bakulu, nga bwenfa abaana bange n'abazzukulu bagezaako
okuteeka mu nkola ebyo bye nalinga nkola nga nkyali mulamu. Nga ki bayinza okugamba nti taata n'atusomesa nebulayo n'omwana n'omu asoma ku njiri ya Bayibuli ne Qur'ani. Taata yalombanga edduwa kati nga Haji ono mukadde we yakyazanga abantu nti agenze kukola nti abaana bano okufuna emirembe obulungi katusooke tusse emize jjajjabwe ne kitaffe gye baakolanga mu nkola ne tusse emize katugabule ku mmere abantu balye mu mbeera efaanana bwetyo nga bw'olaba tekika kusamira kwokka nga kikugambye mu ddiini ne bw'aba mulokole nga muyinza okussa emize oba n'osamira. Kati ndaba ku nguudo mulimu abasamira omuzimu gw'abalabye ekkubo bassa emize gye yali ayina kali nga bw'olaba mulumba balabye ekkubo yakwatanga Qur'ani n'agivulonga nga bw'akola ki nga bw'alabye. So kati naye abamusamize mu ngeri eyo. So ekyo kye tuyita okusamira mu lulimi Oluganda. Bassa emize giri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yali akola mu nkola. Ekyo kyekigambo okusamira lugatan mu lulimi in a layman's language kitegeeza okussa emize egy'abo abaasookawo mu nkola. Kakati mu sharia ekigambo mu sharia mu mateeka ga Katonda ekigambo okusamira kitegeeza okugatta Katonda n'ekintu ekirala. Nkyenjogera nkimanyi naawe ojja kuweebwa akadde oyogere kikyo ewaweereddwa obudde n'oyogere. Katonda agamba mu Qur'ani mu ssuula ya 112 nyangu nnyo yakumanya mutabani wange ali mu P1 gye bagimusomesereza irabanga esembayo naye yetandikirwako buli muntu okumanya yitibwa surat al-Ikhlas. Allah agamba billahi minash shaitanir rajim kul huwa Allahu ahad. Gamba nti Katonda omutonzi waffe ali omu. Biri byonna bye tulabye biwedde katugeze mu sharia mu mateeka buli muntu yenna asinza Katonda ng'amugattako ekirala kyonna aba musamize. Okay. Katono nnyo toleta ogenda kireeta. Esebo. Bagambe nti Katonda ali yekka. Lwaki bongerako kano bwa geregere? Mu kubala when we are counting from 1 tusobola okweyongerayo ku 2 n'awalala. Naye ekigambo ahadu mu lulimi Oluwarabu bwa geregere bwa namunigina. Tosobola kwongerako ate tosobola kutoolako. Olwo lwe Luganda oluli awo. Allahu ahadu ali omu kubanga singa yagamba nti Allahu wahid twandibadde tugamba osanga eriyo ithnaini ne thalatha naye yagamba Allahu ahadu bwa geregere bwa namunigina. Lam yalid Katonda ono tazaala waliwo abadangamba nti ate eyo aya etegeeza shiriku omaye mulumba ono muntu atayagala nnyo okwegeziwaza. Lam yalid Katonda ono ayitibwa Allah gwe tusanga okusinzibwa obwa geregere. Lam yalid tazaala. Kati gwoba okyalowoleza mu kusamira nti oli ateekwa kuba wa musabo oba asinza muti gwe gasoogamba nti we pray in the name of the Son of the Lord Jesus Christ oba owedde oba osamidde okitegedde. Omusumba wuliriza bulungi gwe gasoogamba tusabye mu linnya lya Katonda mu linnya ly'omwana we n'osaba mu linnya ly'omwana we oba tolina njawulo na musamize. Era obwedde omusumba mwewuunya okujerego abasamize ate nga naye musamize wabula enjawulo eriwo nti gwe oli musamize ali modified. Tokuma byoto owulidde onyiga balubuzo tonyenya nsaasi osikuba nnanga naye nga tewali kasooga nti Katonda alina omwana lam yalid walam yulad tazaalibwa nga bw'onoga nti nsaba Katonda Yesu eyazaalibwa obuki obuzaalibwa. Kati olaba ebintu ebyo mukulu mulangira we bigenda bigatta omusumba ono ali eno mu kkanisa n'omusamize olaba bigenda bigatta
lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Webale nnyo. Webale nnyo. So ekyo bwe kimala okuggwa nga tekinnaggwa wali era ndooza mwali wano wa oli waayo mu Korani omwo obono yakyogera obamu ababiri nti waliwo yayogera nga oba yali ayagala kuwaayiriza Allah simanyi yagala kumanya Allah yamanyi kyazadde kakati ebyo sinze nabyogera naye bw'oba olina obudde sinze nabyogera sorry sinze nabyogera ati nkugambye ebyo sinze nabyogera naye bw'oba nga gwe moderator bw'oba olina obudde osobola tekiriimu ma wallah ekindi wa tofaayo ono yakireta naye olwokubati baagala okujja yono yakireta kale nze njagala kumanya nze mumpe mukimpe kati tusooke tukijja kubanga okijja kuona okumala kwogera nti tazaala era teyazaalibwa kino sobola kiwakanya teyazaalibwa naye wano teyazaala ekyenjala tusooke tujje mu kkubo kwa yaleese kundi nnungi nnyo eno njagala kuyiga nze ekigambo Zakariya alayhi salatu wassalam katuwe moderator kyasaba totuza mu birala mpanze kubanga kyeyogedde mukitegeera kati moderator n'amukwatira yo offside kati nze kankibawe yadde mukitulisa wamma sula yakusatu sula yakusatu aye yasatu mu mukaaga nawe amaani jayo ku yesimu yo Allah bw'aba tazaala tuwulire ekiriwo mwina abasiraamu mu babiri basatu mugisome banne mutuzizza jeje moderator mulama guli oguvuddeko kati atotuze kulya Sayyidina Zakariya alayhi salatu wassalam katonda yamanye ekyo kyembabuzizo museemu ekitiibwa ate ono musomesa ono sheeke muyivu bw'abeera wano abazze kusomesa bannange kale omulamwa guli asatu mu mukaaga essula yakusatu sula tuli Murani aye yasatu mu omukaaga bwe yamala okumuzaala sheeke ntuufu eno asooka atubuuza sheeke muyivu byensoma bituufu bino basi bituufu tosoma Quran ntuufu basi buli ekiri mu Quran kituufu oli waddembe okusoma buli kyoyagala asatu mu mukaaga kati obadde wakati wano bwe yamala okumuzaala n'agamba mazima mukama wange nze muzadde nga muwala ne Katonda yamanye ekyo kyazadde ne Katonda yamanye ekyo kyazadde omusajja talinga mukazi nze mutuumye Mariyamu ani yazaala ndowooza mumaze bannaye kubanga oŋŋambye aya tennaggwayo gimaleeyo era mazima amaleyo aya mu masomo mbadde nzizeeyo waliri kubona akitegeera aya ffe tugisoma yonna omusajja atalinga mukazi mazima nze mutuumye Mariyamu era mazima nze mukingiriza naawe era n'ezzadde lye ndikingiriza ere Sitaani eyagobebwa mu kusaasira kwe. Ani yazaala ng'omukazi yayogera? Ani yazaala? Ate obuuza nze ani yazaala? Bw'abanga Allah teyazaala era teyazaalibwa. Ani yazaala mu aye mu sura ey'okusatu aye yasatu mu mukazi nakazadda ne bw'atubulire yazaala. Ojja kunsonyiwa moderator nkubuuza ekibuuzo kino butereevu. Soko omala okuddamu ekya. Byembadde nsomesa okyabijjukira. Tofaayo. Tofaayo. Omuvudde ekyantu. Nze ekikumbuuzisizza nze njagala kumanya. Oleese aya wano y'ekikumi-12 ng'egamba nti Allah teyazaala era teyazaalibwa era ng'oli mu kunnyonnyola ku nsonga yo ey'okusamira nti ali yekka. Kati nze nenzijukira kubanga oli muyivu oli sheeke muyivu ate osomesa nga wasomesa wano ne musomera aya eno nga Allah alina we yazaalira naye ng'ate gwe oli mumuwaayiriza ngo teyazaala. Kati kwe kuswagala okumanya okutegeera Allah
atuuse ku salino okubanga yeerabira byayogera. Onosonyiwa okozesa ekigambo kino. Kikozesa kyonna ky'oyagala. Naye gwe kosa kyonna mu bulamu bwange nze ng'amaani nkusaba n'obwegendereza moderator saagala kundongowaza. Kati ate olw'odongowaza nze. Kaakati nze njagala okundongowaza kasi abantu bali abalaba bategeera. Lwaki saagala kundongowaza? Nanze essula ya 1012 ndi mu kugisoma ebintu by'oleeta biyiseeko emyezi 6. Gwe onsuubira okuba nga ntawaana mu kutegeera. Ono watugamba wano ekimukwawula ku ye wadde mwenna muli basiraamu gwe oli musomesa. Kati engeri gye nkwatamu nkugambye moderator sinakugamba nti oli mudongo. Nze omudongo kubanga abanga ayagala okundongowaza. Kitegeeza mu butadongowalamu nze akubuuzizza omudongo. Kakati kankuyambe moderator. Aya eyo gy'ova okuleeta ani yazaala? Kyenkubuuzizza. Weebale nnyo. Kaakati aya gy'ova okuleeta nyangu ya kutegeera. Tewali buzibu. Era nja kusaba wadde sandejja ku Lwokutaano ku nnani ku sandejja tube nga tutandikira ku eyo kino kigaanye chairman omuzindalo bagumu kati moderator okusamira kyeki moderator ojja saagala programu eno ogitwalenga eyiyo. Twagala abantu bali bategeere kati byembadde njogero byonoonyi olwokuba gwoyina ebyo byoyagala okuyisaawo ompadde obudde musooke mulindeko katono moderator okutta obudde obumpadde moderator okutta obudde obumpadde ndi mu kuyigiriza ayangireesi ate gw'oleeta ebibyo tolaba nti obanga ndongowaza Allah n'omuwayiriza nga naweebwa omulimu okubeera moderator wano odde ku Allah omuwayirize teyazaalibwa ng'ate yeeyogerako. Kati gwe chairman gwaba ayogera nze Allah lero muwolereza kasookedde nga ngana okuwolereza Allah lero muwolereza siri musiraamu naye muwolereza ku sandejja bw'onajja ombuulire eyazaala musula ey'okusatu aya eyasatu b'omukaaga Allah nga muvaako siddamu muwolereza wenja okukoma samira kyeki neyanzeeke bangi bakinnyonnyodde naye ebigambo bino byawukanamuko olw'embeera y'ennimi naye nga ekikulu kiba nti oba otambulidde mu buufu obutali bwa Katonda. Mu kiseera kino ebyawandiikibwa biraga bulungi. Waaliwo olutalo olwabaluka mu ggulu okusinziira ku Bayibuli mu kitabo kya Kubikkulirwa essuula e12 bw'osoma olunyiriri ezo ziraga nga waaliwo Mikayiri omulangira omukulu ate ne Setaani mu kiseera ekyo yali Lusifa ne balwanagana. Olutalo tebalunyumya bulungi naye ekyavaako olutalo kwali kwegulumiza kwa omu ku bamalayika eyayitibwa Lusiferi n'ayagala atwale entebe eya Katonda. Yali n'ayagala agitwale naye neemulemerera. Kale nno ne bamukanyuga ku nsi. Bw'akanyugwa asangayo ebitonde ebyo nno n'abiralambaza
ng'agezaako okubijja ku nteekateeka ya Katonda. Era olulyo lw'omuntu ne luggwa. Olulyo lw'omuntu bwe luggwa lwatandika okuteekawo enkola ey'okunoonya Katonda. Setaani. Abantu ne banoonya Katonda. Setaani. Katonda Setaani. Simanyi oba mu Busiraamu mulimu Katonda Setaani. Lubowa obadde ki? Sinnaba kuba. Nedda sebo. Nze mbadde ngoberera kyasomesa. Tuli bulungi. Katonda Kambuuze ki? Tuli bulungi. Baseeka simanyi kibatabudde. Enkuba ye mukoze obubi. Mbadde mpulira. Kati mpulirize. Ddamu wali. Wa. Ogambye nti malayika n'ajeema ne balwanagana. N'agenda n'alumba abatonde. Bw'alumba abatonde n'abawabya n'abajja ku mateeka oba ku bikolwa aga Katonda. Kaakati abantu ne batandika okunoonya ne baddamu okunoonya Katonda. Yes, baddamu okunoonya Katonda. Yes. Mu kunoonya Katonda olw'okubanga teyabaanukula yali tannaba kubaanukula yali tannaba bo ne batandika okweteerawo amakubo ag'enjawulo nga buli omu alowooza nti asobola okukolera awo. Era mwaga amakubo ag'enjawulo Katonda atuuka ekiseera ng'abatunuulira. Eyasooka okukyama yali Kayini, natta muganda we Abeli. Nzija amakubo amangi ag'okuva Katonda mulimu okutta, eryo limu kugo. Era mwalimu n'omusajja nga bamuyita Lameka. Ono eyasooka okuwasa abakyala ababiri. Lameka. Bamuyita Lameka. Era n'awangaala nabo. Kaakati ne wabeerawo embeera mu ssula ey'omukaaga eya lubereberye. Olunyiriri kansomero olw'omukaaga n'olw'omusanvu lugamba bwe luti. Mukama ne yejjusa kubanga yakola Astagfirullah. mu nsi. Katonda ne yejjusa. N'anakuwala Katonda ng'anakuwadde mu mutima gwe. Ani yamunenya? Yanakuwala bunakuwazi ne yejjusa n'okwejjusa. Mukama n'ayogera nti ndisangula omuntu gwe natonda, omuntu n'ensolo n'ebyewalula n'ebibuuka waggulu, kubanga nejjusizza kubanga nakola omuntu. Mu kiseera ekyo yalabawo solution kwe kutondawo eryato. Eryato eryo ne libeeramu abantu 8 be baawona amataba. Abaali bamukkiriza. Abaali bamukkiriza be baawonawo. Anti beebo muka. Kaakati ate mu abo bwe bamala okuzaalukana bwe lutuuka mu ssula y'e11 ne bagamba Katonda ajja tuddiza ki? Amataba. Katwezimbira omunaala. Mu kifo ky'ogandi Katonda tuwonye ne bagamba twezimbira omuki? Omunaala. Tumutuukeko. Ne bw'alikomyawo amataba tulikola ki? Tulilwala mpaago n'atatutta amataba. Ne batandika okulwanagana nani? Ne Katonda. Ne Allah subhanahu wa ta'ala. Era essula y'e11 etulaga nti baagenda okulaba ng'ekintu Katonda kintu bakizimba n'agamba bano tebajja kulemwa. Bamalirivu. Nasse ennimi ne batabukatabukana ki? Kati buli eyavaawo
ngono mulokole ngono Museveni yafuna eggwanga kubanga Obuseveni sidde tekitegeeza ggwanga kweri Abaseveni sidde bakalamojja tebamanyi na Luganda okitegedde so amawanga ge gavaamu amawanga ago ne gatandika okukola ebyago nga bye bakola ebyo ebyago balowooza nti mwemuva bibalino ne bafuna bwe baalaba omwezi ne bagaa Katonda omwezi ne bagaa nti mu context ya Katonda si kubatonda wabula okufunamu emikisa naye mwalimu omusajja baamuyitanga Nimurodi yali w'amaanyi n'atandika okuyiganga ebisolo ebibalya ne bamufuula kabaka ye kabaka eyasooka bwamufuula kabaka n'afa mu kufa kwe baatandika okukwata ebisigala by'oyo omusajja kati omuntu okubanga akwata ekisigala ky'omugenzi n'akola nakyo kaakati setaani waaleetera kye bayita empewo ne zimuggyako ne zoogera ngaani ng'omugenzi okwo kwe kusamira omufu okujja n'akongojjebwa ku mutwe n'ayogera byayogera nti temumbise kaakati empewo enfuuwa rogo ekiddako ne bagenda okulima ebijja n'ayogera n'ebyaliwo naye ate bito empewo ezo ne batandika okuga nti ebintu bino sebo oyagala jjajja tusaba baki baana mu kifo ky'obbasa baani Katonda yabatonda jjajja tusaba abakazi ne bakuba ennyumba okwo kweku bawadde abakazi samira naga ngenda nva wala ate ngenda wano mmanju ku Lusebenju gye baamuziika ebyo n'ennyimba nnyingi nnyo wonyoomera asula mu njuyo akanyoomonyoomako bingi bibeerawo kaakati embeera etuuka ku nsonga ng'eno gye ngenda okusomako wano mu Makko essula 5 Makko 5 nja kuva ku lusooka owulire ebigambo omusajja ono agamba bw'ati ne batuuka emitala w'ennyanja mu nsi y'Abagereseni bwe yava mu lyato Yesu olwo ava mu lyato amangu ago omuntu eyaliko dayimooni eyava mu ntaana owulidde dayimooni wavawa mu ntaana n'amusisinkana eyasulanga mu ntaana eyasulanga mu ntaana yasulanga mu ntaana nga tewakyali muntu ayinza kumusiba newankubadde ku njegere kubanga emirundi mingi yateekebwako ne mu masamba ne mu njegere n'enjegere n'azikutula n'amasamba n'agamenyaamenya ne wataba muntu w'amaanyi okumusobola oyo yali aliko empewo eri naye bulijjo ekiro n'emisana yakaabiranga mu ntaana ne ku nsozi ne yeesala n'amayinja tembalabangako abeesala balya n'omuliro kyeka abamanyi n'okulya omuliro bwe yalengera Yesu ng'akyali wala n'adduka n'amusinza n'agamba nti onvunaana ki Yesu omwana wa Katonda oyo dayimooni yayogera n'akaaba n'eddoboozi eddene webale nnyo ng'agamba nti onvunaana ki eyaliko dayimooni n'amubuuza nti erinnya lyo ggwani n'ayogera nti ffe tulina lijoni dayimooni oyo omusajja yaliko dayimooni ekyo ekiteganya abantu olw'okubanga tebali ne Katonda ennyiriri ezo zigenda okuggwayo nga Yesu agobye dayimooni era dayimooni ono yaggukira mu mbizzi ye yasaba
It's fine. Kakati kiki kyendeeta yagukira mu mbizi ezaaliwo olwo yasaba zino kati zemulya temunda ivati kyendiko kikino anti nono bwabadde bwabulanga wuliriza osobola okwekontrolinga bw'otokontrolinga nze tojja kuŋŋamba nti nate nja bireeta ku Sunday. I have everything. N'olwekyo kamalayo ak'embizi bw'oleeta tannaŋŋamba bwana ŋŋamba kuzimwa ŋŋamba malayo gye zaali mmanyiyo. Kaakati okwebuuza ku mufu okweraguza okwo kuba kutegeeza kusamira. Bw'ogenda mu Isaaya essula 8 olunya lw'19 lugamba nti temuddangayo okweraguza eri abafumu n'abaki, eggwanga lya Katonda teririna Katonda gwe libuuza. Eggwanga buli ggwanga lirina bye beebuuzaako, kaba Bawarabu, kaba Bazungu, kaba baki, ebyo ebitali Katonda. Era twagenda okuzuula mu Bayibuli Katonda yekka eyeeyolekera Isirayiri ye mutonzi w'ebintu byonna, era oyo gwe tusinza temumugatako bwa geregere wa Isirayiri. Ate obusobozi bwonna bulina, bwe kuba kuzaalaazaala, bwe kuba kukola kyakola, buli kimu obusobozi abulina. Tali awo wakwekwekwea. Ogamba kinjagala funa esimu mu babiri n'okusamira byanjawulo. Okweraguza kiki? Ebyo byonna abiganye. Okweraguza kiki? N'okusamira ate okweraguza kiki? kwebuuza. Okweraguza kwe kati kamusomera olunyiriri oyo weruli. Okay, ngamufunayo ku simu noti 2 lulu na asiro ya somo Isaaya essula 8 olunya lw'19 luganda. Era bwe babagambanga nti mubuuze abo abaliko emizimu n'abafumu abaliranga ennyonyi era abajobojja tobabuuzanga. Okay. Ali kulai producer soko mpeko ya ali kulai waliwo ne message wano zengendo basomera Lwasa Mayinja. Hello Koba Sunday janga nina Sunday janga nomalayo bumazi nzindi ali wanjisebo aha oliba yagadde mmoja mujeba liko sebo kale sebo kakenze kangambe be gwani nze Hamza nze nandibadde njagala tugambe nti ku Afirika twaweebwa Nambi n'ekintu. Abazungu ne baweebwa Adamu ne Eva. Sijja kwongako kirala mukama wange. Amuza kuva wayiganga tweyanziza kale abazungu baweebwa Adamu ne Eva, ffe ne tuweebwa kintu n'ensambi awe mwali tutadde ne mutuwa omulamwa. kale sebo Afrika tera kintu kya Afrika oyinza okugamba omunagana tiyogera kintu nakyogera nakimanya. kale ali ku Impact FM okuba ku noti 7 noti 2 985 985 asindika message gisindike ku noti 787 12 5 5 Lwasa Mayinja tukutte nambya mwagaza kyo aha tugenze nono. Hello wanji Mwebale kuweereza kama basi mwebale kuweereza sebo yogera mbadde nsaba kutangazaamu gwani mbadde nsaba kutangazaamu gwani atangaza amanya ziwa Abdurrahman sinzidde kawana Kirinya bigo. aha jana maso kale so aya gye mubadde musomye mu surati Imran aya ya 36 oyagala kuyamba kuseeka tulaba nga awazaala bamuyita Imran kubanga Imran ye taata wa Mariyamu. sosi Katonda yamala ebbanga nga awanjatira omutonzi amuwa omwana omulongoofu
Allah mu kumuwa omwana newankubadde yali awanjaga kufuna mwana mulenzi Allah yamuwa mwana muwala. Onoyo tumubuuza omukyala yali agamba Katonda oba yali agamba bba? Damu ekibuuzo sewo avuddeko. Mbuuliza Sheeke Muyivu nti asobola okuva we bajjula. Sheeke ajja kujja agambye ku Sande kyovola abatazi tayisoba nakuddamu kwogera. Agenda kudda ku Sande Sheeke Muyivu akintu akinnyonnyo. Okuva we bajjula nakola ki? Sheeke Muyivu asobola okuva we bajjula n'agenda we basaanika ove ku kusinza Katonda omulamu odde mu kusinza omufu alindiridde okusalirwa omusango. Atani asinzo ekyo kifu tuli basamize mu bulokole okudda mu busiraamu. Bw'abadde akugamba adde akuddamu ndowooza obadde ogezaako okubagamba. Ano n'agamba nti neddala ddala banne Muslims zimudde ku mazima. Should turn back to the truth because kissing the black stone and bowing to Kaaba a made structure is considered idolatry. Jowabu. Ebyokusinza biveeko oyo kubanga tulabye omusumba nga akutte ejjembe ly'ente afuka amafuta. Ebyo byakusinza. Kati mugenda nze kunnyamba. Kati ekipamba byagagulira byayitekola. Kasoke funono. Lwasa mayinja agwe ne bwe tukugamba weerabira. Lwasa mayinja. Hello? Hello? Nsomera ku namba yo. Omukazi oyagala kusomera ennamba ye. Muwuliriza waffe. Wangi? Sheeka Amaani. Mukama akusaasire. Meja tweyanza okutuwuliriza, Meja George. Tweyanza okutuwuliriza agambye nti why is it that there is no any single Muslim in this world who has got any idea about the identity or appearance of Allah? There is one spiritual reason for that. Who can tell me that? Meja ababuuza mu ababisa. Kakati oyagambye nti teri omusiraamu n'omu asobola. Katumalize ekyo ekifaananyi. Ffe abasiraamu eddiini yaffe emanyi Katonda era emuwa ekitiibwa. Kakati gwe Meja ne banno lindako moderator. Mwe mulowooza muli ku kituufu abaafulumya ekifaananyi kya Katonda Yesu ng'afaanana bw'atyo n'oluyindo ng'olw'omunyamulenge ddala Katonda afaanana bw'atyo. Ffe abasiraamu Katonda takubwako kifaananyi. Ani ajja kuvunulira nga tuli kacaayi. Okusamira kwe kusinza ebitali Katonda. Kituufu. Ebitali Katonda. Okay. Kale. Abalala wano babebaza obusamize kaddu endese. Sitegedde kyo badde ogamba. Nze Mwaddu Embaale Sheeka oyo alimba. Bwe tuba tugenda mu mizikiti tetukuba mataali. Era tosangayo mu muzigiti. Tugenda kusinza. Ate tuyimba yadde okusamira. Naye kati bane ndi mu kwebuuza. Bwe mbanga nnyina ono musiraamu nammwe nga muli basiraamu nga bye mwogera bikontana. Ono naye n'aleeta aya ate ng'ekontana ne aya kati nze muba muntadde ekyo tokyewuunyisa eri gye natandikidde nabadde ntegeezo Dr. Serwadda twamubaze mu basumba abantu naye kati ono abalimu basiraamu abavundu balina engeri yaabwe ate n'ababonda again nabo balina engeri yaabwe naye ng'ate ng'omulamwa gammwe ye Yesu. Kale bwe tudda wano biki ebyo ebikolebwa kubanga mutadde ekyokusamira ne mukinnyonnyola musinze nnyo kukiteeka ku bintu byakwogera na mizimu naye okusamira kyekitegeeza kyokka. Mwami moderator bwe nabadde njogera nabo sagambi ekintu kino mbadde nsaba nga tuva ku mpewo ne ngamba abasiraamu 1, 2, 3 balina zi Qur'an batusomeremu aya
erimu ekigambo busamize. Okay. Ku Sunday tukirinze kibuuza bokusawo ya Queen ku crusade. Bannange akadde kaffe keeko mutukirize tukome wano tujja kubeeyongeza omulundi omulala. Nze nga bwe ndaba bwetyo bwetambudde olunaku olwaleero. Mubeere bulungi era mweraba.